mugamba mutya olunaku olwaleero omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu adressinze ebibadde omwaka 2024 okuva bwe gwatandika okutuuka olunaku olwaleero tugukomekereza omwaka guno olunaku olw'enkya naye olunaku olwaleero ayogeddeko eri abantu ayogeddeko eri Abannayuganda ayogeddeko eri abantu okusobola okubaddiza biki ebibaddewo buzibu ki bwayiseemu okutuuka olunaku olwaleero nga tukomekereza omwaka 2024 tuyingira omwaka 2025. Abatabaddeeko ebisigadde mugenda biwulira wano, mugenda kubiraba engeri gye bitambuddemu na busungu ki bwakozesezza. Ayogedde ku bakulembeze ku bayimbi abayimbi era nammwe tabeerabidde kuba ye muyimbi tekimuvangako naye buli bw'alaba nga babaswazaswaza kitegeeza bambi agenda kuvaayo ayogereko gye muli. Muwulirize bu vidiyo nga bwe bibadde emagere. Taasa nga tusobola kwebezaawo ensi egyo Uganda gye mwagala okaddiiramu, ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu. Industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano, yali egaba ssente nga ne bwe batoyimbye. Naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law, etteeka ly'ebiyiiye copyright law, waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe, kubanga lijja ba protectinga, lijja ba w'amaanyi, lijja bafuula powerful. Naye ate mubiwulira bataata ne bamaama, temubiwulira munnange. So mbagamba bino kubanga bimva ku mutima, kuba mbagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma, baba labanga bafala. Era bakulaba nga bakozesa gwokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri. Bwe batyo bagenda basula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna. Kiri eri mmwe okutegeera oba obutategeera. Ate temugamba nti mbavumi babulidde mazima kuba ndi muganda wammwe. Mukama ababeere omwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba, nga mulowooza ebinaayamba industry, kuba si mmwe musembyeyo. Ate mugenda kubeera bannabitone. Kyandibadde kirungi nnyo ne mukaddiira mu industry ng'eba benefitinga, kubanga mulaba bafuula babbeeka kati nga muli bato nga mukyali ba star, mukuba akafaananyi nga temukyali ba star. Mukama abeere nammwe. Bisijja bidda mu luzungu. Bwe nnabyogera mu luzungu bangi bajja kulowooza mbavumye kati mbyogedde mu Luganda. Kati gwe bize mu luzungu simanyi ekyo kitadde ku kamera. Mwebale nnyo bannange, Mukama abeere nammwe. Mwebale tubadde nammwe ku Mapo Media TV akuume. Especially our deputy president, my deputy president, Mama Johnny Mugisha, who we lost this year. We continue to keep in our thoughts, and many other comrades and family members that we lost of our hearts. 2024 has been a of trials, of challenges, and of lessons. We've experienced a lot, we've learned a lot, but also 2024 has revealed a lot to us as Ugandans. I'll very briefly talk about the main events of 2024, or what shook the nation most. Of course, first and foremost is the corruption that continues to, mess up our country, that continues to be a cancer in our country. We continue to see one scandal after another in Uganda, most especially in the parliament. So we saw the Speaker of Parliament, Madam Anita Among, pocketing billions of taxpayers' money, of course, with protection from the state. We talked about this, but for a long time they dismissed us as just opposition talk, as political talk, until the young people of Uganda, branded as tribeless, partyless, took to the streets. They organized the march to Parliament in protest to the gross corruption that's going on under the watch of Madam Anita Among. You saw the young people protesting. Many of them were jailed, arrested, tortured. Sadly, some of our young people were sodomized in custody. This was a shameful thing. Until we expose it,
is only when it's going to be stopped. Many young people were kept in jail as a way to discourage them from ever standing up against corruption. One of our comrades, Sammy of the Mighty Family, was the last one to be released in that count. On an even more sad note, the National Unity Platform was very disappointed to learn that even our then Deputy President was involved in this corruption scandal, this money heist at Parliament. We were disappointed to learn that he sat together with other parliamentary commissioners and awarded himself 500 million, which they claimed that it was a retirement benefit, even if he gave himself that money. Only 11 months in office, he had not even made a year. Anyway, as a National Unity Platform, we had to stand firm. So we called him out on that. We asked him to return the taxpayers' money, apologize, and resign his position at the commission. As expected, the regime protected him, and as we speak, he is still in the parliamentary commission, even when the party that appointed him to go there recalled his name. But we do what we can do against the corruption until we have the full capacity to weed it out. We've continued in 2024 to see a worrying state of our economy, if not thousands of young people daily leaving our country, is searching for greener pastures. We see lines and lines of very young boys and girls going to slave in unknown lands. And we've constantly seen and heard stories of torture, stories of dehumanization of our people. Unfortunately, there are reports of very, very minimal or zero assistance from our embassies in these countries. Of course, because our embassies have been reduced to spy agencies of the regime internationally. One of the most embarrassing things that we saw this year was the flawed national census. Uganda carried out a national census this year, but we saw reports from the field that many enumerators were not paid, many gadgets were malfunctional, many citizens, a huge chunk of citizens, were not even counted. And at the end, when the final report came, we saw glaring inaccuracies and questionable statistics. Some communities of Uganda were shocked to be informed that they only reduced in the past 10 years. They only died. They did not procreate. They did not produce any children. Of course, it was very embarrassing, but so are the goings on in Uganda. Moreover, this became even more embarrassing because they had a whole decade to prepare, a whole 10 years to prepare, and that is what would come out. Goes further to expose the incompetencies of this regime. So incompetent to carry out such a national project upon which so much planning of the nation is based, and then it comes out inaccurate. Very, very limited reflection of what the reality is within the country. This year, 2024, we continue to see the presence of the Ugandan military in the Democratic Republic of Congo. We all remember that this began in November 2021 under the claim of pursuing ADF rebels. We saw bombs going off in Kampala, and very, very quickly our military was deployed in the Democratic Republic of Congo in November 2021. It's 2024 now, but we have had reports, including a United Nations report accusing Uganda of supporting M23 rebels in the Democratic Republic of Congo, of stealing natural resources and minerals from the Congo. Now, this is a UN report.
We all should remember that the last time our military went to the Congo, they landed Congo, stole natural resources, timber and minerals. They raped women and carried out a whole lot of gross human rights violations. And we were dragged to the International Court of Justice. The Ugandan taxpayer was condemned to pay to the tune of 1.2 trillion shillings to the Democratic Republic of Congo. In simple terms, they went, they plundered, we paid, or we are paying. This money that we are condemned to pay, it is you, my fellow Ugandans, and your child and your grandchild that are going to pay. So now we can all imagine what is going to come out of our presence in the Congo right now. If the UN report has claimed that Uganda is involved in plundering Congo again and supporting rebels in a foreign land again, you and I can now imagine what to expect. Fellow citizens, this year we continue to see tragic disasters, and sadly most of them were avoidable. We saw a garbage slide in Chitezi where official reports show that more than 30 lives were lost, but on ground the claims show that many more people died, and some are actually suspected to still be buried under the garbage. The whole village was covered by garbage, and this was a result of management of garbage. We saw in Chigogwa a fuel tanker exploding and killing. Official reports show us that 11 people died, but on-ground reports show that many more died and others were wounded irreversibly. We saw the landslide in Ulambuli where more than 20 lives were lost. Unfortunately, those that rule over us do not attach the same importance to these lives. We saw Museveni responding to these Chitezi disasters, and they said that they voted badly. We even saw clips of his Prime Minister, Nabanja, making jokes at a scene of a disaster. That is where we are, and that is the kind of leadership that is imposed on us. In 2024, and this is important to remind fellow Ugandans, that our public debt grew to over 97 trillion. Now, this is almost double our national budget. 55 trillion of this money is borrowed from those countries that Museveni calls foreign meddlers. Now, you all can tell the hypocrisy. When he is borrowing money, name the money that you are going to pay, he calls them development partners. But when they call him out on abuse of human rights and democracy, he calls them foreign meddlers. That's the hypocrite that rules over us and shows more need and more urgency to get rid of him as soon as we can. We've again seen rising abductions in Uganda. Very unfortunately, we've exported the same nasty habit to even our neighbors in Kenya. We've seen so many abductions. Many of our people are still missing. But the most recent is the abduction of Dr. Kizza Besigye from Kenya. Dr. Besigye and Haji Obedi Dare from Kenya. They were illegally abducted from Kenya, brought to Uganda against international law, without any, extradition, legal extradition arrangements. They were brought to Kenya and court-martialed. Of course, we continue to condemn that, but condemning it is not enough. We must fight to practically put it to an end. Because now, we, the people that used to export positivity, we are exporting abduction. And the cancer is slowly catching in Kenya. We continue to see people imprisoned because of their conscience. So many political prisoners are still in prison. The nation was shocked to see 19 of our comrades
coerced into accepting crimes they did not commit. Among these is the renowned Olivia Rutaya, who was coerced and told that she either had to, plead guilty or die in prison. Because she saw no hope of getting justice, she was cornered to plead guilty. And this includes 18 others to make a total of 19. However, there are those that refused, and these include Kalanzi Sheriff, they include Machete Yasin, they include Emma Kato and others. We stand with them. We continue to call for their freedom because they did not commit no crime like the regime is intending to force them to accept. We also have many other comrades that are political prisoners that are kept in prison because of bogus claims. People like Bobby Young, people like Muyodi, and many others. We stand with them and we call for their freedom. I must also mention the selective prosecution. We've seen so many people paid by the regime to hurl obscenities to regime critics. Some of them have even been rewarded by sounding government positions just because they are abusive, they are insulting, and they use nasty, obscene words against the opponents of the regime. But they've been rewarded. But there's a young man called Musuza Juma, also known as Madubala. He continues to rot in prison for speaking or for being regarded abusive to the regime. We condemn that. We call for equality. We call for justice for everybody. But most importantly, we call for the joining of hands to remove this immoral and oppressive regime of General Museveni and his fellow thieves. We must save our country. Otherwise, justice won't be served. Those that do wrong will be rewarded, and those that do right will be punished. This year, 2024, we saw Uganda being struck off the countries that are beneficiaries of the African Growth Opportunities Act, the USA AGOA. Uganda was scrapped off, and this was prompted by human rights abuses, by disregard of the rule of law, and all the wrong things that the regime do. What does this mean? This means that more than 6,000 of Uganda's products now can no longer have duty-free access to the world's biggest economy. Yes, it's a loss to Uganda. It's also a blow to this regime as we seek to discredit it further. You saw Museveni sending his son-in-law to go and plead, but it was unsuccessful. We continue to advise him that the best way to plead is to do the right thing, because we live in a global community and we should be judged by similar standards, especially in regards to humanity and the rule of law. This year, our common people continue to suffer, and I'll talk about coffee. Coffee this year was dealt a blow. The regime ignored nationwide protests from farmers and went ahead and scrapped the Uganda Coffee Development Authority and handed its operations to the Ministry of Agriculture. Now, as a result, we all know that over 12 million coffee growers in Uganda are at risk, knowing the incompetencies of the ministries run by Museveni's, henchmen, like you have seen in the Ministry of Agriculture. Coffee, we should note that earned Uganda 4.2 trillion in the financial year that ended in June this year. Now that's a lot of money. And as we have seen in the recent past, that wherever there is money, Museveni will bring his people and try to take over that. So that with gold, it's only his family that deals in gold. So that with cotton, so that with vanilla. And now it is with coffee. You've already seen his family and close allies trying to, monopolize coffee. And that's exactly what's going to happen. Now, because Museveni wants to control the income of Ugandans, wherever there is money,
He wants to control it. Now he's seeking to control coffee at the cost of the citizens. But does he care? Of course he doesn't. That is not all, as if that is not annoying enough. This year, we saw General Museveni appoint his son, the Chief of Defense Forces, the commander of the national military. Now, this, to all that ever doubted, this finally removed doubt, any kind of doubt about Museveni's intention to turn Uganda into a presidential monarch. I've said it many times to fellow Ugandans that if you want to know what is in the minds of the Museveni family, just open Twitter or X and read the tweets of his son. The CDF, not only are they immature or thoughtless, but they are extremely tribalistic. He seems to speak for the Museveni family and informing all and sundry that it's only his tribesmen and women that are full human beings. That we condemn, but like I said, we don't only condemn it, we call upon all Ugandans to stand against this nonsense, because Uganda belongs to all Ugandans, and all Ugandans are equal before and under the law, regardless of their tribe or ethnicity, regardless of their religion, regardless of their gender, regardless of their background. So we condemn the tribalistic tendencies of the Museveni regime as exposed through his son's drunk tweeting. This year, we saw Justice Kisache, Justice of the Supreme Court, run into exile. Now, this is a justice of the Supreme Court that gave a dissenting judgment in the presidential petition of 2021, but she has since faced persecution, and it was reported recently that her life was in danger and she had to run into exile. Now imagine Justice of the Supreme Court running into exile. This is a stark reminder of the regime's attack on independent institutions and on anybody that dares to do what's right. This should remind all of us the urgency of freeing this, our country. Many things of disappointing nature happened, but ladies and gentlemen, I want to tell you as we close this year that there is hope. There is hope. We see it everywhere. This year we had a nationwide tour amid these challenges, amid this constant interruption by the regime, police and military, amid this tear gas and all that. We had a nationwide tour, and for us what we got was so much courage, so much motivation from the population. The massive welcome that we got from all regions that we visited reminded us that the population is with us. So there is hope, and let us keep the hope alive. This year, I survived another assassination attempt in Bulindo. They hit my leg, I was hospitalized, I moved on crutches, and thanks to the Almighty God, I am now well. That shows you that God is on our side. And when God is on our side, it doesn't matter who is against us. This year, the National Unity Platform opened a school of leadership. And this year, we passed our first cohort of leaders. So that also continues to remind us that we are taking the right steps in the right direction. And it gives us hope. So, ladies and gentlemen, as we close this year, we salute all of you. To all of you fellow Ugandans here in Uganda and abroad that have stood with us, guided us, positively and constructively criticized us, advised us, we thank you. We salute you. To all those that have had challenges, let us use those challenges to be better. Let us use the lessons and experiences of 2024 to bounce back bigger and better and stronger
Let's go into 2025 determined to make the best out of it and to make it a turning point of our lives and of the political future of our country. I will be speaking to you in the first week of January 2025 to share my insights and thoughts of the new year. But for now, I just want to thank you very much for staying alive, for staying positive, for staying moral, and for staying patriotic. I wish you a very happy 2025, and may God bless all the works of your hands. And may 2025 be a transformative year and a year of turning tables. Thank you very much for God and my country. Chogamba biri muno Luganda. Okay. Esematimba bwegira abadde avuddewo. Gambidde mutaata. Basebo ne banyabo nsanyuse nnyo okubalabako. Mwenna Abaganda baffe bannamawulire ne Bannayuganda bannaffe. Mwe abali wano naffe leero abali mu ggwanga lyaffe Uganda n'abo abali ebweru w'eggwanga. Tubalamusaako era tubayozaayoza okumalako omwaka guno newankubadde bukyabuzaayo essaawa nga ziizo naye tulina okukkiriza nti Omukama atuusiza wano agenda tukkiriza tumaleko omwaka guno ate tuyingire omupya ate nagwo gutambulire bulungi. Feno mu NUP ne Western Uganda alina okutwaliza awamu eri bakodomi bange tumazeeko omwaka guno n'emitima emimenyefu oluvannyuma lw'okugufiirwamu Deputy President waffe Maama Joy Mugisha ne bannaffe abalala bangi nnyo. Tubasabira Omukama myoyo gyabwe agiwumuza emirembe ne famire zaabwe ayongere okuzigumya. Guno mwaka gubadde gwa mbirigo, gubadde gwa kugezesebwa, gubadde mu ebyokuyiga bingi nnyo. Gwolese ebintu bingi nnyo naye mu bisinze okutukwata amaaso gaffe mwaka guno bye bino wammanga omuli obuli bw'enguzi n'obulyake bukutte ejjembe. Mwalaba ng'obuli bw'enguzi ate bwasinga kukwata jjembe mu Parliament. Speaker wa Parliament mukyala Anita Among mwamwe bwe bubika ssente z'omusolo eziri mu buwumbi ate ekyennaku ng'ataasibwa abo abali balina mumusiba. Mwalaba nga n'amawanga ag'ebweru gyatereka ssente zabbye gamuwaayo ne gamulabisa naye n'akuumibwa gavumenti ya Mwai Museveni obutabitebya. Ekyo nno kyaleetera n'abavubuka ab'enjawulo kubanga okumala ebbanga ddene nga tubyogerako nga bagamba bannabyabufuzi aba NUP just bakolagana naffe naye mwalaba ng'abavubuka ab'enjawulo nga tebalina ggwanga libakiikirira oba kibiina kye bakiikirira nga bavuddeyo okwekalakaasa olw'obubbi obulyake buli mu Parliament era abayikalakaasa nga baagala okutambula okutuuka ku Parliament. Bangi ku bo abasukka mu 100 baakwatibwa, bangi baasibwa ne balwa mu kkomera, bangi batulugunyizibwa. Ekyennaku tinaabamu bavaayo ne bategeeza nti baali basobezeddwako balako balenzi naye baali basobezeddwako agasajja agagwenyufu ate nga gasirikale. Kati teebereza abaana ba Uganda okukwatibwa ate ne batuusibwako ebikolwa by'obuseegu eby'ensonyi nga basibiddwa. Ekyo nno tukivumirira neera kyongera okulaga Uganda weeri. Ffe nga NUP naffe kino tukyatutaliza era kyatumalamu nnyo amaanyi bwe twazuula nti neeyali Deputy President waffe naye mwana wattu yali yenyigidde mu bulyake buno nga batudde ne Speaker wa Parliament Anita Among ne bakamishona ba NRM ne beegabira ssente z'omuwa omusolo nga ye yeegabira $5 million z'omuwa omusolo. Bagamba nti baali beewa kasiimo naye akasiimo omuntu bakamuwanga amaze okukola. The Deputy President waffe yali tannaweza na mwaka mu office, yali amazeemu emyezi 11 naye neyeewa akasiimo ka $5 million. Ekyo nno twakivumirira nnyo era twavaayo nga NUP ne tumusaba ssente z'omuwa omusolo azizeeyo yetondere eggwanga era alekulire okuva ku kifo ekyo gyali akoledde emisango ekyo kubanga ffe twamulonda kugendayo. Era nga bwe kyasuubirwa gavumenti ya Mwai Museveni yagaana egamba tulina buyinza
omujjayo era ne mukuma era gutwogerera newankubadde ffe twamulonda bamulemeza mu kifo kye twamulonda naye twakola omulimu gwaffe nga bwe twalina okukola era netwegaana ebikolwa ebyokubanga tetukkiririza bulyake tetukkiririza okwezibika sente za muwamusolo nga national unity platform. Twongedde okulaba embeera y'ebyonfuna mu ggwanga enzibu ennyo enyigiriza ennyo nga tumaliriza tulabye nti abaana bangi bagenda mu nsi naddala ez'Abawarabu okukola emirimu eginyoomebwa zandibadde nti bagenze kukola naye tufuna lipooti nyingi nnyo abangi batuusibwako ebikolwa eby'ensonyi n'abalala ne badda nga bafudde. Ekyo kyongera tulaga embeera ey'ebbula ly'emirimu n'ey'obwavu eri mu Uganda gye tulina okulwana ennyo okukyusa. Naffe kennyini kyongera tulaga eddimu lye tulina ng'abakulembeze singa tuba tumaze okugjako Museveni kuba tulina eggwanga tonnyo tewali mirimu ate n'ebyenfuna biri bubi nnyo nnyo. Ekimu ku bisinza okuswaza mu bibaddewo omwaka guno ye national census oba okubala abantu okubaddewo. Sente nyingi nnyo ezateekebwamu n'obudde bungi obwateekebwamu naye nga bwe mwalaba bangi abakozi ababala abantu tebasasulwa, bangi ebyuma bye baali balina okukozesa byafa nga tebannakola ate ne bannayuganda bangi nnyo tebabalibwa. So ekyo kyongera okulaga obunafu oba obutasobolera ddala obuli mu gavumenti ya Mwami Museveni. Ripooti ey'okubala abantu bwe yafulumira mwalaba ebitagatta bingi nnyo ebitakwatagana na bituufu biri ku ground. Mwalaba amawanga agamu gabajja ne bagamba nti lino eggwanga lyalina abantu bangi emyaka 10 egiyise kati abantu bakendedde kitegeeza bafudde bufi tebazaddeyo mwana n'omu ekitasoboka. So ekyo kyongera otulaga obunafu obwa gavumenti ya Mwami Museveni. Sente nyingi ezakozesebwa naye tebasobola yadde kukola projekiti ya ggwanga ng'okubala abantu nga tokubala abantu omuwendo gw'abantu n'ebiri mu ggwanga n'emirimu egikolebwa okwo kwe basinzira census kwe basinzira okuteekera eggwanga kuba bamanyi abantu bwe bali abalina emirimu n'abatalina, abato bameka, abakulu bameka, abakyala bameka, n'abaami bameka n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ebyo nno byonna twafuna bifu kyokka ate nga balina emyaka 10 okuteekateeka okubala abantu bano. Ekyo kikulaga gavumenti ki efuga eggwanga lyaffe. Omwaka guno ogwa 2024 twongedde okulaba amagye gaffe nga gali mu ggwanga lya Congo. Kinajjukirwa nti amagye gaffe gasimbikibwa mu ggwanga lya Congo nga ne parliament teyebuzibbwako naye bo mu 2 zaavuga tebaatuwa full report ngeri gye zaavuga naye ne batugamba bayekera ba ADF era ne batika amagye gaffe nga bakozesa sente za mu musolo empitiri okutwala amagye gaffe Congo. Naku lwa leero report nyingi ezifulumye nga mwe muli ne report y'ekibiina eky'amawanga amagatte United Nations nga ziraga nti amagye ga Uganda gali Congo gabagira bayekera ba M23. Amagye ga Uganda gali Congo yenyigira mu kunyagulula ebyobugagga eby'eggwanga lya Congo n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye ate nga kinajjukirwa nti lwe twasembayo okusindika amagye gaffe Congo ganyagulula embaawo ebyobugagga ne gakwata abakazi ne gatemula abantu era ne twalibwa mu kooti y'ensi yonna International Court of Justice ng'eggwanga lya Uganda ne batusalira mu musango ne batutanza trillion 1 billion 2. Kitegeeza batutanza ebillion 1,200. Ezo nno Museveni si agenda ozisasula oba abasirikale be ezo abaana bamwe n'abazzukulu tebagenda ozisasula. So ekyo kikulaga kikyo olina okusuubira ku mulundi guno amagye gaffe gazeeyo Congo. Mwaka guno 2024 tulabye ebikangabwa ebyenjawulo natural disasters ezibaddewo. Si natural disasters, tragic disasters kubanga ekyali ekiteezi kasasiro n'abika abantu n'abika ekyalo Kiramba natta abantu abasuka mu 3 baba batugamba naye ku ground ekiteezi batugamba abantu abafa bangi okusinga abo n'abalala bangi bakyabikiddwa kasasiro. Ekyennaku bwe baba batwala mu kampu bamaliza buli omu bamuwaddeyo miliyoni 2 ezitasobola na kubeezaawo maka mwezi ne babasiibula bwe batyo. Twalaba tanka y'amafuta eyayabika ekigogwa
netta abantu abasukka mu 11 balipoti bwe zaatulaga newankubadde ku ground balaga nti bangi abakosebwa abaafa n'abaalumirizibwa n'abakyali abalwadde. Twalabye landslide oba okubumbulukuka kw'ettaka e Bulambuli, abantu abasukka mu 2 ne bakasulamu akaba n'amaka mangi ne gakosebwa. Kyewuunyisa Mwami Museveni ye nga bw'abeera mu kubalaata bambuuza ku by'ekiteezi yagamba mwalonda bubi, era ne minisita we Nabbanja yalabwako ng'ali ku ssiini ewagudde ebikanga bwebyo naye nga yali mu kubalaata bubalasi. Kyono kiraga abakulembeze be tulina n'ebizibu bya bannayuganda kiki ebitegeeza gye bali. Mu 2024 muno mwennyini ebbanja eribangibwa Uganda lyongedde okulinnya era kati nga lisusse mu trillion 9.7. Kaakati ekyo kiraga gikubisaamu kumpi embalirira y'ensi gye tulina. Kati kwezo sente kyewuunyisa nti obutabalika 5 55 trillion zo zeewerebwa mu zino ensi. Mwami Museveni ate zaavumirira bwe tubeera mu nsi zino nga tubagamba temuwola Museveni sente kubanga azikozesa bubi, ate twe tugenda ozisasula ng'agamba tukolagana n'abazungu. Mwami Museveni yennyini gana mawanga bw'aba agewulako sente agayita mikwano gya Uganda Development Partners, naye bwe bamugambako okutulugunya abantu ku kiwamba abantu ne mukuba obululu, Mwami Museveni ng'agamba abo bayingirira ebintu bya Uganda. Naye jjukira beewozeeko trillion esukka 5.5. So ndoze kyongedde otulaga obunanfuusi bwa Museveni. Omwaka guno ekiwamba abantu kyeyongedde nga tukyabanja bannaffe bakibalama bakanatta n'abalala, ate okuwamba abantu tekomye ku bantu ba bulijjo. Eyasembeyo mwalabye nti bawambye Dr. Kizza Besigye. Ekyobuswavu tekiwamba abantu bakijja ne Uganda ne bakisomosa ne Kenya, bamuwambira Kenya ne munne Ajo Bedi kale baba 5 mumenyi bw'amateeka ne babasaza ensalo, mumenyi bw'amateeka ne babatwala mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo tukigumirira nese kuvumirira yenna. Bannaffe bangi bongedde okusigala mu makomera aba political prisoners ababaasibwa ebyokulonda. Mwalaba nti bangi abawera 19 babanyigiriza ne babakaka okukkiriza emisango gye batazza basobole obbata. Olivia Mulutaya mwamulaba yalina okukkiriza omusango gw'atazza n'abalala bangi ekyennaku. Naye waliyo abaagaana baganda baffe omuli Machete Yasini, omuli Sheriff Kalanzi, omuli Juma Kato wa Emma Kato n'abalala bangi. Tuyimirira nabo era twongera okubanja tubasumule abantu baffe kubanga tebalina musango. Ekyono kindeetedde era n'okufuna chance okwogera ku baganda baffe abalala bali mu makomera nga Bobby Yanga nga Muyudu abatalina musango. Tuba bangi muze mulaba nti eno gavumenti ya Museveni terina kyekkiririzaamu, egamba nti nno abavuma abantu ku intaneti bakola bubi, naye mujja kyegendereza nti Mwami Museveni ayina abavumi abawemuzi basasula bawa n'ebifo namu ekifo kikati gwe nkwadde ekifo kya bukungu kwadde ekifo eky'amaanyi mu gavumenti kubanga owemula bulungi aba opposition, kubanga obavuma kubanga obawemula. Muze mbalaba naye waliwo omuvubuka gwe bayita Musuuza Juma abangi gwe mumanyi nga Madubala yakwatibwa n'akubwa n'avaamu amannyo n'asibwa paka kati akyali mu kkomera. Kyannaku nnyo twongera okivumirira nga tugamba oba temukkiririza mu kuvuma then lwaki sente zaffe ez'omusolo muziwa abawemuzi ne muba recruitinga ng'omulimu gwabwe kuwemula. Omwaka guno gwennyini bassebo ne bannyabo yagadde obajjukiza nti Uganda bagijja ku luse lw'amawanga agayina okufuna mu nteekateeka y'eggwanga lya Amerika ku tteeka lye baleeta erya AGOA oba African Growth Act mu Amerika. Nono kyaddirira okulinyirira eddembe ly'obuntu, ekiwamba abantu, etemu n'obutagoberera amateeka ebiri mu Uganda. Kyategeeza ki eri ebintu ebikolebwa mu Uganda? Products oba ebintu ebifuluma mu Uganda ebisuuka 6 byasalibwa ku katale k'ensi yonna ako akaali kayamba Munnayuganda, akaali kayamba ekonomi ya Uganda. Newankubadde Museveni yasindika mutabani we agenda annyonnyole naye era byagaana. Feno twongera okumuwa amagezi
nti ebintu okuterera mu Uganda tekyetaaga kusindika mukodomiwo kugenda kwegayirira. Kola bukozi ekituufu, wa Abannayuganda ekitiibwa, wa amateeka ekitiibwa, lekerawo ettemu, then byonna bijja kuterera wano mu Uganda. Omwaka guno bingi ebinyigiriza Abannayuganda, naye kikyali ekipya ky'emmwanyi. Mujjukire nti newankubadde Bannayuganda abalimi b'emmwanyi baavaayo ne balaga obutali bumativu ne bawakanya ekyokugyawo ekitongole ekikulaakulanya emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority, ne Mwami Museveni ng'akozesa eryanyi yagenda maaso n'aggyawo ekitongole kya Coffee Development Authority n'akigatta Ministry ey'ebyobulimi n'obulunzi. Newankubadde ng'erina obunafu ffenna bwe tumanyi. Kino nno kitegeeza nti abalimi b'emmwanyi abasukka obukadde 12 mu Uganda basula ku tebuuke kuba bamanyi obunafu obwa Ministry ekola ku byobulimi. Mwami Museveni muzze mulaba ng'awali ssente wonna ayagala awambewo, ateekewo bantu be ab'omu nju, ab'eŋŋanda ze, oba abo abamulya mu ngalo. Kati nno bwekyo bwe kiri, kubanga omwaka guno okwakaggwako financial year 2023-2024 oguweddeko mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwalaga nti Uganda yatunda emmwanyi eziweza obutabalika buna ne biliyoni 2, 4.2 trillion shillings. Ezo sente zaali nyingi nnyo. Kati Mwami Museveni naga wano waliwo sente, kubanga ezo zikyasiza, that was the highest in 30 years. Kwegamba kikulaga nti Uganda Coffee Development Authority n'obunafu bwayo yali etumbudde omutindo gw'emmwanyi nga ne ssente zetufuna mu mmwanyi zeeyongedde. Naye Mwami Museveni kubanga yayagala ye yaba controllinga emmwanyi ne kasente akava mu mmwanyi, n'agalawo UCDA nga tafuddeyo kigenda kutegeeza ki eri abalimi b'emmwanyi. Kati nno obyekyo mulowooza kye kinyiiza okusinga, mu mwaka guno gwennyini Mwami Museveni yajjawo okubuusabuusa kwonna yagezaako okuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lirye. Mwami Museveni yalonda mutabani we abeere nga yakulira je. Kakati bw'oba oyagala okumanya ekiri mu bwongo bwa Mwami Museveni oba bwe kiri mu bwongo bw'abo abamwetoolodde oba famire ye, tolina genda wala, genda ku Twitter oba X olabe mutabani we byawandiika. Tebikoma bukomi kubeera bya kito oba bya buwumbatuutu, no, biraga obusosoze mu mawanga obw'ekimmemmette. Biraga nti ye mutabani wa Museveni n'ab'enju ye ne famire ye balaba nti ab'akabira ye ab'eggwanga lye bokka be bantu. Manyi Abaganda bagamba gambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo, naye olugero lutuukirira bulungi nnyo mutabani wa Museveni. Ekyo kyongere okubalaga Bannayuganda bannaffe mwenna nti tuli mu kaseera kakazigizigi bwe tuba tukyafugibwa abantu abalowooza nti abantu ab'amawanga abalala bonna si bantu kimala okujjako bo. Tukivumirira kubanga tukkiriza nga constitution ya Uganda bweraga nti buli munnayuganda yina yenkanankana ne munne, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa kikula ki, oba oli muto, oba oli mukulu, oba oli mukyalo, oba oli mwami, buli omu yenkanankana ne munne era alina okuyisibwa kyekimu, alina okuweebwa ekitiibwa kyekimu, ffenna twenkanankana wansi w'amateeka. Mu mwaka guno omulamuzi Kisaakye w'ekkooti enkulu eya Uganda, ekkooti ensukkulumu, yadduka mu ggwanga n'agenda mu buwaŋŋanguse, era amawulire galaga nti yadduse nga ategedde nti baali bagezaako oba baali baagala kumutta. Kyannaku naye kyongera otulaga ensi gye tulimu. Omulamuzi Kisaakye ye mulamuzi yekka eyawakanya Obinyiddolo ne banne n'alaga amazima agali mu kalulu aka 221 era n'alaga nti baakabba bubbi, naye okuva ku olwo baatandika omunyigiriza paka we bagezaako mutta n'adduka mu ggwanga. Ekyo kikulaga Mwami Museveni alwanyisa buli kitongole kyonna ekiri independent oba ekyemalirira oba ekikiririza mu mazima obwenkanya. Naye ebyo byonna wadde biri bwe bityo waliwo essuubi, wakyaliwo essuubi bassebo ne banyawo, era nsaba tuyingire mu mwaka omupya nga tulina essuubi olw'ensonga nti omwaka guno gwennyini
bwe twetolera eggwanga tulabye essuubi, tulabye obuwagizi, tulabye okuyaayanira enkyukakyuka, tulabye obumalirivu. Ekyo kyokka kitulaga nti abantu bali ku sayidi y'amazima, abantu bali ku sayidi yaffe, abantu bali ku sayidi ya nkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo temuggwaamu ssuubi. Omwaka guno gwennyini ze kennyini baali banjagaza kufa, era nasimatuka ettemu awe Bulindo, newankubadde namalira mu ddwaliro, nemala nga mpenyerera ku miggo, naye Mukama mulungi tinasooka era wendi, era nkyaliwo, era sijja kuvaawo. So ekyo kikulaga ti Katonda akyali ku sayidi yaffe, kuba bajja n'emmundu, bajja n'ebisi byonna byonna, neffe tujja na Mukama Katonda ate ne tusigala nga tuli bawo. So tumuggwaamu ssuubi. Mu mwaka guno twagulawo essomero lyaffe ery'obukulembeze, NUP School of Leadership e Kamwokya, awalinga ekitebe kyaffe ekikadde. Era omwaka guno gwennyini ne tusobola okutikkira abayizi baffe abaasooka. Tukyebaliza Katonda. Ekyo kyongera tulaga nti tusenvula ebigere tubitwala mu kkubo ettuufu. Tugende mu maaso, tetugwa amaanyi, tetupowa, tugenda kuwangula era tujja kuwangula. So eri bannayuganda mwenna abatuwagidde, abawagidde enkyukakyuka, abaagadde ensi yammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mmwe abali mu Uganda n'abali ebweru mu diaspora, mwebale nnyo. Eri bakulembeze bannaffe mwenna, mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Eri abo abafiiriddwa, abasibiddwa, abakoseddwa omwaka guno, Mukama abagumye ate abawe amaanyi n'obuvumu, tuyingire omwaka ogujja ate nga tuli b'amaanyi, nga tuli mamalirivu okusinga bwe tubadde. Tuyingire omwaka ogujja nga tuli bagumu. Nsaba tukozese ebibaddewo omwaka guno, lessons, experiences bye tulabye ne bye tuyize, ate tuyingire omwaka ogujja nga tulowooza okusinga bwe tubadde tulowooza omwaka guno. Tuyingire omwaka ogujja nga tuli mamalirivu okugufuula ogw'enkyukakyuka, okugufuula turning point oba enkyusizo eya ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Nja kubogerako nammwe mu wiiki esooka ey'omwaka omupya, nga bane nammwe nange ebirowoozo byange n'ebyendowooza bye tuyinza okutereeza oba okukola okutuuka ku ebyo bye twagala okutuukako. Batwale omukisa guno baagaliza omwaka omulungi ogw'eddembe, ogujjudde essanyu, ogw'obulamu, ogw'okwagalana n'okusingira ddala ogw'okwenunula. Mukama abeere nammwe. I wish you a very happy 2025. Thank you very much. Yona, was anyone? Let's have some people. Oh, we have questions. Yes, sir. Wow, Mr. President, ebibuuzo byange biri bibiri. Ekibuuzo ekisooka biri 24 abaddemu ettemu ery'obutujju obw'emmundu, assa abantu n'emmundu, omukulu w'ekika ky'endiga naye mwe yagendera n'abalala bangi. Olulugwenga omukulembeze w'ekibiina kya NUP, ettemu ly'emmundu olyogerako ki eribadde mu 2024? Ekibuuzo ekyokubiri, tugenda mu mwaka ogwa politics oba ogw'ebyobufuzi kafuweeka. Abantu abamu beeteekerateekera okuddamu okwesimbawo ebyenjawulo n'abo ababaddeyo okulaba nga baddayo. Oli mumativu n'enteekateeka z'ebyokulonda nga bwe zinaatambula 2026 nga tugenda mu biseera by'ebyobufuzi, era okomawo okuggisana ne Museveni? Yes, sir. Mr. President, Happy New Year. I'm Ron Manager of the Prime Radio. You're the president of the leading party, opposition party. How do you rate you as the opposition party amidst factions that are coming up? We've seen already one faction on North, and early January, around 2 weeks in January, there is another faction on North. How do you rate you as leading opposition party? Thanks. Yes, thank you. Good question. First, you talk about this policy, and I know you don't have the local that for him, but he is the CDF, so he's whatever he does sometimes matters. Recently, he said that he said police should shut down any gatherings where him, the past family, and the people, senior government officials are being abused. Abuse can be meant being criticized. So I don't know what do you make of him yet, because you know in the previous
election was one of the he headed the SFC and it was accused of these abductions and stuff like that. So you are, and number two, this year we saw you also talked about it. You've seen political prisoners who are released from prison after the and all of us know that it was a political, they were there for political reasons. And there are still others in prison. Now I want to ask you, and you said many times also at the route that the previous after all, it is not a legal matter, it is a political matter. Let's pass our reason then. Is it okay? Are you tired of listening to the question? Are you the one who's going to answer it? Maybe you want, unless if you want to make it interactive, which is okay. Okay, thank you, sir. I take your guidance. Thank you, sir. I did not get your name, my brother. Mayanja. Okay. First, Sematimba Bwejire. Era nkidde mu Luganda. Sematimba Bwejire ambuuziza nti njogera ki ku ttemu ery'emmundu erigenda maaso mu Uganda. Ffenna tumanyi nti ku ssente eziteekebwa mu byokwerinda oba ezigamba eziteekebwa mu byokwerinda. Byokwerinda bisinga okutwala ssente z'omu musolo mu budget. Naye ekyennaku nti poliisi yava ku mulimu gw'erina okukola ogw'okukuuma bannansi n'ebyabwe n'egy'okunoonyereza ku buzzi bw'emisango, kati poliisi ezannya byabufuzi. Poliisi eringa armed wing eya NRM. Ensonga lwaki emisango mitono nnyo egyali ginoonyezebwako. Tewali in fact musango ogwa ttemu lya mundu gwali gunoonyezeddwako ne gutuukibwa ku nfeete. Kuviira ddala ku Bakaweesa, Bakigundu, Bakirumira n'abalala. Lwaki? Kubanga poliisi ya wano omulimu gwekola gwa kuzannya byabufuzi, si gwa kukola mulimu gwayo. Ate ebiseera bingi mwawulira mu M7 nga baakatta Kaweesi bwe yagamba poliisi erimu kawukumi. So kiteeberezebwa ti bennyini be beenyigiramu eryo ettemu kubanga be balina emmundu. In English, Sematimba Bwejire, you asked what I say about gun violence, but like I said, gun violence, no gun violence case, no murder case, no shooting case has been investigated to a logical conclusion. Ever since the shootings of Kirumira, Kaweesa, and others. Why? Because our police has been reduced to playing politics other than doing its work. It's more like an armed wing or a coercive wing of the NRM. They do more politics than solving crime. And there's also a strong belief that because they are the people with guns, then they are the ones that are carrying out all this gun violence. Because every once in a while, those killed are linked to either criticizing the regime or being against the regime or disagreement with those that disagree with the regime. You've seen many people coming out to cry. You saw one of the regime supporters, Ham, coming out when he had a disagreement with Museveni's son-in-law. He came out and said, I know I might get shot anytime, and he pointed to Museveni's son-in-law that he would be responsible. Maybe that's what saved him. So there's more to look at in that angle. Oyongedde n'obuuza nti 2025 tuyingidde kugenda kuba mwaka gwa byabufuzi n'ogamba ntunulira ntya embeera era Museveni mwepikira. Embeera y'okulonda bwesembedde 2025 mbadde nga nkiddiŋŋana nga nkunga bannayuganda bonna abalina endowooza eyagala okukyusa eggwanga beenyigire mu bukulembeze. Abasobola okwesimbawo beesimbewo, abatayesimbyewo bawagire abo abeesimbyewo abakiikirira endowooza yaabwe. Era n'enkunga nnyo naddala abavubuka mwe bansomyeko, mwe banzikiriza mu nsi yange, mwe banyina obuwagizi era abantu b'enkulembera. Bwe muteenyigira mu bukulembeze mujja kulemberwa abantu be munyooma.
N'olw'ensonga eyo mubyenyigiremu, bwe mutabyenyigiramu temutandika kubuuza singa twafunye abakulembeze ababi abatasaana. Nze Museveni mwewulira zajja yajja oba ye oba ani. Anyway, ze wendi olw'abana Uganda naye sinzeka tekiri ku Kyagulanyi. Bwe tuba basobola okuba n'omuntu abikola tekirina buzibu, naye ate nga bwe muba mulowooza nze njo bibakolera nange wendi nalo. Nasoose mu Luzungu ako nyina okadda mu Luzungu. Yeah, Sematimba Bwejire, you asked me about the electioneering that is happening next year 2025 and what I think about it, and you also asked if I would be willing to take on Museveni again. I've encouraged people of Uganda, especially young people, to get involved in the politics of their country. All of you that have good thoughts and good intentions for your country, get involved in the politics of your country. You, the young people that are educated and qualified, you, the seniors, the professionals that are educated and qualified, if you don't get involved in politics, then you're going to be governed by your inferiors. So get involved. Whether I am ready and willing to take on Museveni, ask him, is he ready to accept defeat? For me, whenever and wherever there's a role for me in this fight for freedom, it's my humble submission that I'm available. Mayanja, you asked about the so-called factions in political parties, particularly in NUP. Mayanja, we don't have any factions in our party. No, we don't. Don't allow anybody to masquerade as if it's a faction of NUP. No, they are not. We've seen some pretenders that wanted our cards and we denied them the cards. And now, 5 years later, they are coming and saying they are ending their cooperation with NUP. We've never cooperated with you, my man. So please, don't waste back. Yeah. Secondly, we also have those that went to parliament or to other offices, courtesy of the NUP card. But they sold out to the regime. And the regime is using them to project us as if we have factions in NUP. No, we don't have factions. There are even others who were senior leaders in the NUP, but they got involved in corruption. And we came out very clearly to disassociate ourselves with them. And since then, they have been the symbol of corruption, and they are proud to associate with the corrupt regime. Now, those people cannot be representative of NUP. And whenever they show up, don't allow them misrepresenting us. They are not NUP, and they are not factions. In NUP, we don't have factions. There is only one national unity platform. Abanafe, abagenda, ngabesoma, nti biwayi bya NUP, byakutse ku NUP, banayite bambakiriza kubalimba. Wali abo abamu abayagala okwesimbirawo ku kadi zaffe emyaka 5 egiyise naye ne tutabawa kadi zaffe kubanga twali tetubeesi. Naye kati bajja bagamba bava mu NUP tembakiriza balimbalimba. Abalala yes bagenda mu parliament oba mu offices endala nga bagendedde ku ticket ya NUP naye bwe baatuuka eyo Mwami Museveni n'abagula n'abagamba mu mbere nga bali mu NUP ne mu kyononere munda. Kyamukisa mulungi twabalabukirira era ne tugamba ensi amazima. So tembakiriza kubalimbalimba nti kino kiwayi kya NUP. NUP terimu biwayi, NUP eriemu naye abo bwe twali tuteesiga, abo bwe twazuula nti baali bakolera mulabe, abo be baagula twavaayo ne tubabulira amazima nti abo si bannaffe. Era tembakiriza kubalimba nti abo kiwayi kyaffe, si kiwayi kyaffe. National Unity Platform eri emu yakabonere kaffe manvuuli. Mukkiriza abantu bonna banakigwanyiza kubalimbalimba ti ba NUP, si ba NUP. Becca, you asked me about Muhoozi's careless talk, more particularly about his recent statement that police should shut down any events that are purported to be critical of either his father or him
or his family. Well, to see a person that is occupying the highest office in our military making such a reckless and immoral statement, if Uganda was a functional state, that person would have been dismissed, would have been forced to resign as soon as he made that statement. He should even be court-martialed because that is illegal. But in Uganda, Museveni thinks he's the law. His son thinks he's above the law. They all think the law is under them. That's why he can say all that nonsense and goes scot-free. That is where we are. That is Uganda under Museveni. I mean, if Uganda has a justice system, if Uganda is under the rule of law, then anybody that commits a crime should be apprehended and prosecuted. But for the son of General Museveni, just because he's son of the president and head of the military, to take his drink and give any careless order, I think it's another sign of not only a failed state, but a rotten state. My advice to General Museveni would be to take his son to rehab as soon as possible. Kino kanjide mu Luganda nti Mwami Beka mbuziza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kye yatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye, era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga obwononefu bw'ensi yaffe nti omuntu ali mu ofiisi esingayo okubeera eyawaggulu mu magye gaffe, ate nga amagye kyekitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde ekulemberwa amateeka era nsi itebenkedde, bwe yandibadde yagobeddwa dda obukulembeze bw'amagye, yandibadde yasibiddwa nadda. Naye kubanga Uganda teri mu mateeka, kubanga balowooza Mwami Museveni kitaabwe ye mateeka era bo bali waggulu w'amateeka, asobola okukola byonna oba okwogera byonna. Ekyewuunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'ati. Naye ekyo kyongere otulaga wa we tuli. Kya mukisa mulungi ngera bwe n'abagambye nti Omuganda agamba gambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi Mwami Museveni ekwata mutabani we amutwale mu ddwaliro bamukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna gonna agagudde, bannakyemalira bonna bagudde. Tunulira Mobutu Sese Seko, tunulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda, era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So mutabani wa Kakutema bamwongere ecupa atwongere zitwiti. Waliwo ambuziza Beka asked that would I advise those comrades that refuse to plead guilty to the flimsy charges, do I advise them to plead guilty? No. I don't advise any prisoner to accept a crime they did not commit, because that would be a permanent mark, nasty mark on their record. But I understand those that plead guilty, because prison is not a comfortable place. Ambuzi oba bagira ababasigala mukomera abagaana okukkiriza ebisango sango basobole okubatamba, wagira abakkiriza ebisango ebyo bye batazza. Nedda, si wagira muntu yenna atazza musango okukkiriza oba weetaddeko maaka. Eno regime eyagala wegiyambe wesseeko omusango babeere nga abatakwatira bwereere. Si wagira muntu yenna kwessalira musango gw'atazza.
naye ate sivumirira muntu yenna anyigirizibwa n'amenyeko omugongo n'agamba kale kamale gakkiriza nsobole okuba mukomera nga Olivia Lutayo. N'olw'ensonga eyo okwokusalawo era baganda abafu abali mukomera buli wetubakyalira tubajjukiza nti okwokusalawo kwabwe ffe tubawagira era tuyimirira nabo mu buli mbeera, naddala abo abasigala ku mulamwa. Tumanyi nti waliwo abavaayo ne babagula ne babooza obwongo ne babasirwaza ne bafuuka ekyenneena, naye ffe ba political prisoners baffe tuyimirira nabo mu buli mbeera mu buli kusalawo oba abakoze. Let's have the last one. Yes, sir. Thank you. My name is Franklin Graphi. I work with Unita Publication. The question is, we just talked about the 19 who didn't get the one that didn't qualify, but there are the 18 members of LUP who are missing. What is the latest of them, or where are they? Then secondly, just a year to the elections, we have seen a lot of backcharging in opposition. It started with FDC, came to meet PPZ under one of the other group. So what does that mean as we go towards the next election? And secondly, is there room for reconciliation if the opportunity arises? Then thirdly, what about the coalition for all the opposition to come together? Are you thinking of all those options for us? Mr. President, twawulira konti nga waliwo kampeyini y'okukungaanya obujulizi kutwala pulezidenti Museveni mu kkooti y'ensi yonna wamu ne mutabani nga kampeyini etuuseewa. Mr. President, erinnya Charles Mpanga, nkola ne Mabu Media TV. President oyogedde mu kutala g'eggwanga kwe tubaddeko oba kwobaddeko n'ekibiina kya National Unity Platform. Abantu we bwayaniriza n'okulaga okuyaayaana n'okulaga nti okyalina amaanyi n'ekibiina kyo. Twasembayo tugenda na Kasongola, poliisi n'etuyimiriza omwaka ogujja 2025. Bannakasongola n'ebitundu ebirala ebitatuukibwamu basuubire okuddamu okubasalako okubaliisa ekigambo oba tugenda ku kirala. Neyanza nnyo Mr. President. Those are the the missing 18. My brother from the Monitor asked me about the missing 18. What are we doing about that? You all remember that General Museveni came out in one of his communications and admitted having those people. You remember that Nabanja, Museveni's prime minister, came out and said they have Josko Chibalama. And said that Chibalama committed crimes and is in their custody. You remember that in a contradicting statement, the so-called human rights chief, Maria Mwangadia, came out to claim that these people are non-existent. Even when their families broke their passports and their national IDs, she still claimed that they're non-existent. It's clear that these people are there. They are verified. They were owned up. Nabanja owned up Chibalama and all those. We continue to demand for the return of our people. Tuchida mu Luganda, ku bantu baffe 18 abamisinga Kanata Muhammad Chibalama, John Bosco n'abalala, Bambabazi, Kawenja n'abalala. Mujjukira nti Museveni mu kumukwogera kwe yavaayo n'agamba bano abantu yabayina. Nabanja yavaayo Prime Minister Museveni n'akkiriza nti be balina Chibalama abamukwata n'emisango gy'obuyeekera n'ebirala bifaanana bw'ebyo era bamuyina mu kkomera gyabwe. So ffe tugenda mu maaso nga tubanja abantu baffe, tumanyi mubayina, tubaagala,
era tukunga bannayuganda mugende mu maaso nga mumanja abantu bamwe abawambibwa tubaagala oba bafu oba balamu. You ask me about the divisions in parties, especially as we get to 2021. It's not new that every time we are nearing an election, General Museveni invests in his usual divide and rule technique. Unfortunately, we are very many steps ahead of him. So he used taxpayers' money to divide. It is evil money, it is dirty money that divided UPC, dirty money that was used to buy off Mao, the president of UDP, and others. It was that same dirty money that was brought to FDC. It is that same dirty money that was brought to NUP. And also other masqueraders that claim to be former members of NUP. However, we are not called the National Unity Platform for nothing. Our middle name is Unity. Unity of purpose, unity of morality. So much as there's an effort to divide us, they will only divide the unwanted from us. It will only be good riddance, they will only be relieving us of some characters that are a baggage. But as NUP, forward we are moved. Is reconciliation possible? Reconciliation with who? With Museveni? Yeah. No, with the members of Oh, with members who have since moved out of NUP. First, in the National Unity Platform, we stick together on principle and we part ways on principle. No emotions involved, just principle. We have values, and those values we hold so dear, we exalt, and we don't allow anybody, not even myself, to go around those values. We have a firm anti-corruption principle, and we strictly adhere to it. So those that left the National Unity Platform, and in particular, our former Deputy President, we don't have any anger or hatred or enmity, but it's on principle. And we put conditions. And yes, reconciliation is possible. Even now, I want to categorically state that reconciliation is possible if our former Deputy President returns the taxpayers' money of 500 million, apologizes to Ugandans, and resigns from the place that he used to award himself taxpayers' money. Then we shall reconcile. We don't hold any permanent hatred against anybody. As a matter of fact, even Museveni himself, if he stopped killing Ugandans, if he stopped that impunity, we have no problem shaking hands with him. But if he's still doing all those evil things, then we cannot be friends. I hope I'm very clear. How about a coalition? How about a coalition in 2026? We shall have a coalition of the willing. We are willing to work with everybody that pushes for change, that pushes for the end of the Museveni dictatorship and the return of democracy. Anybody and everybody, regardless of their party or political affiliation, we are willing to lock hands with everybody and move forward to a new Uganda. So mu Luganda oyogedde ku njawukana mu bibiina kituufu eyo nkola ya Mwami Museveni buli we tubanga tusemberedde okulonda afuba okumakinga sure nti akozesa ssente ekyennaku ez'omumusolo okwawulayawulamu ebibiina mwakiraba nti dirty money oba ssente z'ekibi zezayawula DP kuba zezakozesebwa ogula Mao omuzza ku ludda lwa Museveni, ssente za kibi zezakozesebwa okwawulamu FDC, ssente za kibi zezakozesebwa n'okugula abamu ku bannaffe abaali mu kibiina kyaffe n'abo abagenda balimba ensi tiba kibiina kyaffe kubanga we baagalira okuwuddisiza abantu. Naye nga bwe tubagambye twajja tubyetegekedde byonna era ffe tebijja tuyigula tama. Okwatagana kukyasoboka. Kirungi okitaanyiza nti okwatagana n'abo abali mu kibiina kyaffe kusobokera ddala bulungi nnyo. Tetulina butategeragana mu buntu.
tetulina mpalana y'abuntu n'abaganda abaffe bonna nga kwe kuli ne yali deputy president waffe. Tetulina buzibu na butakwatagana naye, era tusobolera ddala okudiŋŋana bulungi nga bwe twakyogera. Twateekawo jasi ensonga ebintu bisatu by'aba alina okukola, naye ebyo byonna bw'oba obifunziza alina okufuuka omuntu oyo gwe tweyesiga, alina okufuuka omuntu oyo omwerufu, alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo gwe twatunuulira ne tumwesiga, nga tumufuula deputy president, nga tumufuula leader of opposition, nga tumufuula commissioner. Alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo kuba kati afuuka muntu mulala. Era kyetaagisa ki ffe okuddamu okumulaba nga bwe twali tumulaba? Ebintu bisatu by'alina okukola. Ekisooka kuzzaayo ssente za muwa musolo emiliyoni 5 kubanga kyali kikyamu, kyali kya buswavu, era kyali kimenya ennono yaffe nga National Unity Platform. Ssente ezo bwazissaayo. Ekyokubiri ne yeetondera Abannayuganda kubanga ffenna tusobya nti kyali kikyamu ne tukkiriza ekikyamu kyali kikyamu era ne tuteega nti tugenda kiddamu. N'ekyokusatu n'alekulira okuva mu ofiisi eyo eyamuteekebwamu n'agikoleramu ebikyamu. Awo tujja kutandikirawo okukwatagane tuddemu enkolagana yaffe, naye bwe biba tebikoleddwa then tusigala twegaana ekibi n'abo abakola ekibi. Coalition oba omukago gusoboka, tuli beeteefuteefu okuba mu mukago gwonna n'abantu kasita ebigendererwa byabwe biba nga biragana mu bikolwa byabwe tibaagala kutaasa Uganda kugyako na kyemalira. Tuli beetegefu okukolagana na buli muntu. Batubuza kampeni gye twali tukola okuŋŋaanya emikono n'abajulizi nga tutemu M7 mu kakiiko k'ensi yonna. Emikono twagikuŋŋaanya n'abajulizi ne tubafuna. Era tulinze kkooti ya nsi yonna newankubadde ensi ebadde ekyali mu butabanguko nga bw'olaba entalo eziyitiŋŋana buli wamu, naye emikono twagifuna, tulinze bulinzi kadde. You asked us about our campaign to get witnesses on the case that we took to the ICC against Museveni. We got those witnesses and the testimonies, and now it's just a matter of time. Thank you. Map Media, onatuuka gy'otaatuuse, munaatuuka gye mutaatuuka, tujja kutuukayo yonna. Will we reach where we did not reach? Yes, we will reach. Wagala kisambuzizza kibuzo ekisembayo, manyiddwa nga muyimbi, naye industry y'okuyimba ngiraba ntya, era ne Mwami Sali Musale teyakoze abayimbi okubaweebuula, nakirabye ntya. Nze ndi artist, ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo, in fact omu ku basinga mu Uganda, naye olw'obutali bwenkanya n'olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna, naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kuyimba kubanga batiitiizi. Bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo, naye olw'okubanga abasinga emitima gyabwe giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda maaso. Ndi artist naye sobola kweyagalira mu mulimu gwange, ate bayimbi bannange abalala bo ekyo tebakiraba, tebagala kyogera nako, tebagala kwogera ku butali bwenkanya obwo. Newankubadde basoma eddiini, newankubadde ku Sande bagenda ne basaba mu Lwokutaano ne bagenda miziki, tebagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya. Munnaffe, muyimbi munnaffe atulugunyizibwa, anyigirizibwa, yalemesebwa okukola omulimu gwe. Naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kya kuyimba. Abantu be bamu nga baali baleseeko amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye, oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita. Ekyobumenyi bw'amateeka ne kubanga baba bagula ne basirika. Mwalabako gye buvuddeko the government ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi, ng'amasomero gali bubi, ng'enguudo ziri bubi, bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi. Kati balina programu yonna ne kubanga baagala bacriminalizinga, baagala bazikozese bubi, buli omu bamufuneko akakwate. Nga bwe bakikola nti bayinza n'okuttisa omuntu noto omuntu ne bakufunako akakwate. Buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro osirika. So bwe batyo bwe babakola, era bonna ne basirika. Abaali boogera amazima tebakyayogera amazima, abayimba ennyimba nga
tunuulira amazima nga bwe gali nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo abaabawagira tebakyabyogerako nekigenda bwe kityo ne baba reducing nagamba abayimbi nti muli bamaanyi nnyo muli bagezi nnyo naye omuntu yenna bwakugula n'akusasula obeere musiru amagezi go kaba tegakyakugasa kakati ekyo kye bakoze bannabitone okubasasula okulekeraawo okukozesa obwongo bwabwe nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza baagala bafuula basabiriza naye mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira kubanga bali banyigiriza abantu bamu naye gwe omuyimbi baadde bakwagala bakuwagira kubanga oyimba ku bibaluma kubanga gwe eddoboozi lyabwe naye kati ofuuse eddoboozi lyoyo anyigiriza bangi ne bagamba nti ndi mu byabufuzi abala nembayo ne mbagamba kyemwetaaga lyetteeka eriba protectinga copyright law era nensindika Dr. Hilderman ne mugamba genda mu parliament opresentinge etteeka erya copyright nali presenting naye abayimbi nga babagambe ko etteeka lya copyright naffe tetwagala byabufuzi ate bwe babayita ndi mujje tubawe sente z'omusolo nga bannabyabufuzi bwe babayise nga bagamba kati muteeke mu budget ne weebuuza nti kati ani abuzaabuzaani lunaku lwaleero abayimbi babakakanyiza babanafuyiza babafudde basabiriza babafudde ekisekererwa babamazeemu ekitiibwa omusajja adda wali tamanyi yadde okuyimba nooti emu naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni kubanga ayina emmundu kubanga yabayita n'abawaayo obumpwankimpwanki n'abagerera olugero ne mbagamba ndi gye buvuddeko mu Russia waalingawo nakyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga namu omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi bagikongodde n'amaana agisuulaawo n'akwatayo obuweke bwakasooli n'atandika ogisuuliraawo enkoko kubanga talina kyakola netandika omugoberera kubeerondalonda ku kasooli kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babajjeko obugagga bamwe babajjeko eddembe lyammwe babajjeko amaanyi gammwe kati ate babasuulira obumpwankimpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole ekyo kikyamu nnyo kyanumye nnyo nga ndaba bavoola omusajja gwe twakula tuwa ekitiibwa Ragadi naye nga yenna ayinjibuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'ati naye ndaba nga bavoola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye ali very talented producer very talented muyimbi singer naye nabagamba nti bw'otolaba valido olina bajja gikwambula era walabye so ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwankimpwanki temwetaaga bawaayo kyemulina kya bugagga nnyo naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe nammwe muli bannansi nammwe mbaba babasiba era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu era bajja bafuula babbeega otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola na kweyamba nga tosobola kwetaasa nga tosobola kwebezaawo ensi egyo e Uganda gye mwagala okaddiiramu ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano yali egaba ssente nga ne bw'oba toyimbye naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law etteeka ly'ebiyiiye copyright law waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe kubanga lijja ba protectinga lijja ba w'amaanyi lijja bafuula powerful temubiwulira bataata ne bamaama temubiwulira munnange so mbagamba bino kubanga biva ku mutima kubanga mbagala I'm telling you this because I understand you because I feel you because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma babalabanga bafala era bakulabanga bakozesa gokkakanye industry bagamba ye kyemaliriza kati nakyo mu kisuula eri bwe batyo bagenda basuula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna kiri eri mmwe okutegeera oba obutali ate temugamba nti mbavumye mbabulidde mazima kuba ndi muganda wange Mukama ababeere omwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba nga mulowooza ebinaayamba industry kuba si mmwe musembeeyo ate mugenda kubeera bannabitone kyandibadde kirungi nnyo ne mukadiira mu industry ng'eba benefitinga kubanga olaba bafuula babbeega kati nga muli bato nga mukyali basita mukuba akafaananyi nga temukyali basita Mukama abeere nammwe
Thank you so much. Bwe nabyogera mu luzungu bangi mu Luganda kati gwe simanyi ekyo kitadde ku kamera mwebale nnyo bannange Mukama abeere nammwe.